tuyina basilica endala eri Munyonyo teyaliiwo mu budde buli kifo gye battirayo Andereya Kaggwa omujulizi naye bino byateekebwateekebwa ne tufuna basilica nezimbibwa gamba bino nebikola ne bisuumusibwa then n'okusinkana abantu bangi bakwatibwako mu bulamu bwabwe papa nga sinkanya abantu ab'enjawulo geza yakyalako mu maka ga Kateyambe na Lukolongo nasinkana abantu ab'enjawulo mu Cathedral Lubaga ebibinja eby'enjawulo gamba bantu bangi nga twenyumiriza nti papa mu bulamu bwaffe yabukwatako obw'omwoyo n'obwaki n'obw'omubiri era bingi bitwongera okwenyumiza because papa talina musa talina sente zaafuna muweereza naye nga Eklezia bw'atambula nti fena tukoleramu yatutambuliramu nti akasente konna oba tugeze Sunday ya butume mu nsi yonna yaki olwakasente ke tukunganya buli parish buli ki tukakunganya fena wamu nti tugeze kati wana Masaka diocese tukaweereza ekitovu n'akaweereza ensambya amasaza gonna ne gaweereza ensambya ne bakyusa akasente ako ne bakaweereza e Roma ne kagenda mu common pool kati papa n'atema ndala okudduka n'okuyamba amawanga akola ki amawanga agakyetaaga obuyambi third world countries kati Uganda naffe tutwalibwa mu mawanga bwe gatyo awo nno tuganyiddwa nnyo ddala mu buweereza ne bukulembezi bwa Papa Francis nga akulembera Eklezia nga Uganda twongera okwenyumirizamu because naffe twasooswazibwa ne tubeera ku mwanjo najja n'atulaki n'atulabako olw'abajulizi ba Uganda bali abakola ki abaatuteeka ku maapu okay, ng'oggyeko wano e Uganda kati nnyo oli osobola otuyisaamu mu mawanga ago g'oyogeddeko ana mwana oba enkaaga mu erimu gyagenze amawanga gadde mangi erimu ku byo ndoza tujjuka bulungi Southern Sudan yafuba Mozambique njagadde okujja agamu kugwa agali mu Africa Mozambique Kenya nagikonyeeko Central African Republic gamba wali amawanga nga waliyo nga omuntu wa bulijjo osobola okukyoga nti sinze nagenda ngo embeera eriyo n'entalo eziriyo naye papa ye nga sitaawe nti waliyo embeera efana bwetyo ngaga nti atugenda kugendayo ate mu kugendayo kwe n'osiŋŋana nga waliwo ekikoleddwa ababadde batabuse ne bakola ki ate ne balikonsayiringa ne batabagana eno n'agenzeyo ne mawanga amalala tugeze nga continents ez'enjawulo yagendako mu Philippines eri mu Asia America ne mu mawanga amalala ga Europe mawanga mangi gakoze eki gatambudde mu n'ensi zolaba nti papa tasaana agenda naye yonna n'abadde akola nti waliyo abaana ba Katonda kangende mbasinkana oba si bangi kangende nabo nkoleki mbazzeemu essuubi okusinziira ku mbeera gye bakola ki gye balimu ne gye babeeramu awo wennyini kati Italy Roma eri mu Italy kati Vatican evira Maria weeno weeri weebale nnyo ndoza ebintu ebyo nadda mu byafaayo by'amawanga n'ebyafaayo bya Eklezia ojja kulaba nti era waliwoko wamu n'okutabulwa ozinga bwera ntalo nti kakati kijja kitya koze kati mundira mu byafaayo Italy abamu baatufunanga okutabulwa nti ate kakati kijja kitya okubanga nti states bbiri ate zikola ki nti Italy ly'eggwanga ate kakati yandibadde ng'ekibuga ate lwakijja kitatolyagafuuka ggwanga walingawo noki naye ndoza ekyamalawo entalo zonna basayininga agreement treaty naddala gye tuyita Lateran Treaty yatuuka okugamba nti okwawula n'okutongoza nti buli abaafunanga ebizibu n'okutabataba nti kakati ate Vatican ate Italy ate Roma tubanga tukimanyi nti capital city ya Italy that is Rome kyekibuga ekikulu ekya Italy naye Vatican nayo nsi namba yekoze eki yetongodde Vatican nsi namba yetongodde era eyina ebintu byayo byonna byokola nga bw'olaba state nga bwe yandibadde efaana byandibadde ekola naye nga omukulembeze waayo ye papa ye baba president kubanga papa alina ebiti byenjawulo byagwamu papa mukulembeze ng'aba Trump bali abakulembeze nti b'amawanga naye abadde mukulembeze abeera mukulembeze wa Vatican naye ate ekiti ekirala kyalimu nti mukulembeze wanzikiriza obukatoliki mu nsi yonna kyobalaba nti era abamu bebatabula nti ate kakati
ate mukulembeze wanzikiriza ate mukulembeze wa ggwanga nga bwe tulina president Museveni yakulembera Vatican okulaba nti abaane ba ambassadors mu mawanga ag'enjawulo bwe tuyita Pepo Nuncio tugeze wano mu Uganda tulina Pepo Nuncio kati aliko ye Luigi Bianco abeera Mbuya Mbuya iwali ekitebe kya iwali Nuncio kya mu Uganda mubaka tuyita omubaka wa Papa mu mawanga ag'enjawulo gye bali babaka wa Papa because tumutwala mukulembeze waki wa state Vatican state atera mukulembeze waki wanzikiriza ey'obukatoliki awo nno Papa bibiti bibiri byakola ki Vatican gwanga likoze eki lyetongodde ngabo tulina Uganda wano kubamba denjagala tuliretingire ddala atulaba ategeere nzoza yensi esinga obutono mu nsi yonna ensi esinga obutono mu nsi yonna kubanga nkananga Masaka waffe Masaka munene ekyo ekibuga kinene nkananga kitovu kati katugeze ngambe kalinza kuwa kyakulabira kutugeze kati ndi mukutunula kitovu wanga bwolaba kitovu tunula wali bishop wagulu jabeera wali cathedral jangu kene nge wa musinyoli ngobya gye wali amalaloge tukakaawo nga wa bishop kagoji yabeeranga wansi jangu wano kwa bishop kati mu bitundu byawo Vatican kumbi obokoze eki oboji maze oyije bayensi nensi eyo ng'erimu bintu biyitirivu nnyo ne yensi esinga obutono mu nsi yonna n'ate ng'erimu ku nsi esinga amaanyi mu nsi yonna ensi ntono nnyo n'ate y'amaanyi mu nsi yonna so misa esiibula Papa yabadde mu nsi ye yabadde mu state ye era weebeera bulijjo era weyabadde mu nsi ye kati bamukungubagidde nga president obanga Papa kati era kyenagambe kati byebyo nti nga bwali nti agattika bingi ne mukumukungubagira tumukungubagira kati tugeze nga ba Trump wale bazze tugattika byombi tumukungubagira nga president wa Vatican state tumukungubagira ate nga omukulembeze w'eddiini w'enzikiriza ey'obukatoliki kati bina tubikola kitubigattika ne tukungubaga era ndoza wagoberedde tetunnamanya bulungi muwendo omutuufu ogw'abantu abakoze eki abagenza okumukubako eriisa evvannyuma ng'amaze okufa munaku ezo bukozi yafa ku mmali yaziikidde lwa 6 kubanga ekitabo kino okiraba kyenina wano kiri mu Luyitale naye kaakati ekitabo kino ono yakiwandiika gamba yakifulumya mu 2009 naye yakola research mu kunoonyerezaako okuyitirivu ennyo kitabo lwaba kinene nnyo naye yakola okunoonyereza naddala ku kuziika kwa Papa Yohana Paulo II mu 2005 naye nakifulumya 2009 ng'amaze beefumiitiriza ne banookula okunoonyereza nti mu kuziika Papa bantu bameka abajja omukubako eriisa evvannyuma because yafa mu mwezi gwa April 2005 ne banoonyereza bantu bameka nga beeyamba ekisaawe kya Italy eri ku Fiumicino bantu bameka abayingira eggwanga baze kuba ku Papa eriisa oluvannyuma bantu bameka abaali within Italy abajja okumukungubagira Papa Yohana Paulo II then bantu bameka era bagoberera okufa kwe nga basinzira ku mitimbagano katono ye research enena amukola era singa bankulazeeko wano ku bimu ku byatulaga nti abantu abajja okuziika Papa gyali 5,000 ne bona agenda ku Google ojja kubisanga research gye bakola nti ate abagoberera okuziika kwa Papa Yohana Paulo II ku TV gyali 6,000 that was 2005 nega tuwefumitirize nti kakati jukira mbudde 2005 nga ffe wano mu Uganda twali tukyali mabega nnyo mu bya internet ne technology tugenda mpola kati wefumitirize nti ku Papa Francis abantu baadde bameka estimate zikyakoleddwa nti ababadde mu kuziika Papa ku lunaku olw'omukaaga gyabadde 25,000 abadde mu Vatican St. Peter's Father ku ngeri gy'otunnyonnyodde ensi eyo bwe yenkana aba bantu nga bangi nnyo 25,000 ogimanyi wanene kubanga tenkugambye wakati nze nkubamu nti singa mba ngitadde ekitovu okusinziira space eyo gy'otunnyonnyodde mutuufu ndabira ddala nga tebasobola nkugambye kati bala kuva eri wa bishop waggulu bwe nkuba kamaapu ako vaawo bishop genda ku St. Henry's nayo gigattemu genda kati kirira ndeeta archbishop kirira wa bishop wanene wanene abantu babeera wanene kakati kugambye kati ku Papa Yohana Paulo II baali 2 mu mameka gyali 5,000
kati ku Papa Francis estimates zikyalaga naye bino bikyali bya estimates tebalinakola genda balinakola analysis quality analysis kati bakyalaga nti mitwalo 25 yegyakoze eki yegyabadde mu misa y'olwomukaaga ey'okuziika papa nga bagaseemu bakayidinaali 220 ne bagattamu babishops 705 ne bagattamu abakulembeze b'amawanga heads of state 61 heads of government 31 abakulembeze ab'ennono kubanga mulimu amawanga gamutugeze nga Spain na kinaki nga monarchs na biki ebyo Bungereza naki ne bagamba 12 ne bagamba official representatives okuva mu mawanga ag'enjawulo nga ffe ne Uganda ffe batukiikiridde yadde speaker n'omumyuka we nabo babaze 43 kakati bino bikyali estimates ne bakutulaga nti ababadde ku nguudo wali nga papa misa ewedde bagenda okumuteeka gye bamutadde abadde ku makubo batugamba emitwalo 14 naye these are still estimates tetunagenda mu maaso nakwekenneenya nakwola analysis entuufu kubanga nzibe ntunula tugeze kati nga waffe mu Uganda ku lw'omukaaga nze nalinako omukolo naye nga bwe muntu gw'okubira nti njangu mu budde obwo 5:67 nga bwe muntu agamba faaza sijja kusobola faaza ngenda kuba ndi ku TV njagala kulaba mukolo gwakuzika kipapa kitegeeza singa omuntu agenda mu maaso n'okukola analysis abantu bangi abaziise papa bantu bangi abagobedde omukolo gwa papa gw'okumuziika nga bali ku ntambi za televisioni n'abalo badde ku social media kwabale oli ali ku TikTok oli ali ku Facebook oli ali ku kigamba mikutu mingi egy'enjawulo bangi babadde bagobedde naye nga omukolo ndoza okugezaako kugobererako gamba gwasombola abantu bangi abakungu abanene bagenza okuba ku papa Elise Vanyuma ndala nga amaze okukola kinga amaze okutumanyi nti yafa ku Easter Monday yafiira mu kitanda yafuna stroke yejabadde abeera mu nyumba gye ya St Martha 10 olwo tuyita Kamerengo nati father wayogeddeko yes kati wano batugamba nti stroke naye watugambyeko wali emabega nti yali yafunamuko engeri ya heart attack mawugwe gamba obuzibu kunaddala mu kukalagana okukalagana okusa ekituufu ekizo amaze nakyo emyaka gibadde nga 67 naye ate jukira nti mwaka guno mu mwezi gwa February 14 February yadde yatwalibwa mu ddwaliro wali gye batera okubajjanjabira Roma bayita Gemelli okuva 14 ndoze yamalayo kumpi banga lyawera weeks nga zizo nga 3-4 abadde mu ddwaliro ya Gemelli nga jjanjabo naye era obuzibeera obadde nga ayina obuzibu mukusa kola nti bamuteekako kapiira era badde akola ki bina nga ate ku Easter yeewunyisa abantu byagenda okujja okusabira ku bantu mu kibangisa St Peters n'okubalambulako n'okubageza Pasika ku Easter Sunday nga kagundi tekaliimu ng'alega ndo mu kuwulira mu ddoboozi lye oba owulira nga olaba bambi ayadde alina difficulty mu ddala mukola ki bw'owulira ebigambo byasembayo okutugamba ffenna nga abakkiriza Cari fratelli sorelle bona Pasqua ng'olaba eddoboozi akola ki alijja wala naye abantu bewunya nti nakuno nafa papa wadde alina akagundi kumwasiza mu nnyindo naye kuno tebakaleeteddeeko ate ndoze tetuwayise na ssaawa ziwera kumbaki ne batubikira nti akoze eki nti afudde so byonna byabadde ani abika because bino lwayinza okugamba nti kakati papa afudde ani abika papa kubanga abantu baba n'ebibuuzo bingi ani abika papa because kati nze njukira ku lunaku olw'okusooka nina gye nakedde okubatiza abaana ekatwe wano ekatwe mu kisomesa nakedde kubatiza Easter Monday kali ngenda okuvaayo nali sinakebera ku simu biki byafudde essaawa nga 4-5 kati mfuna wano mu ku bakozi aŋŋamba nti father tubiyise nti ebiki nti by'okufa kwa papa nkamba sooka olindeko mala okukebera n'okunoonyereza nga njagala kyennoonya ndabe ani abisse because kyangu nnyo omuntu okubika ng'omuntu yafunye gundi naye nga tannakutuka kati waliwo omutongole mu ekereziya alina okutubikira nti papa akoze eki afudde ogeza wane Masaka mu diocese tugeza singa tufiirwa father wano nze nga father Kasuule nemba nategee nti yakutuse sisobola kubiyisa ku radio wano sinze mutongole alina okutuusa ku bantu amawulire g'okufa kwani kwa father era nisooka kukuba kitovu ewa chancellor omwandisi omukulu w'essaza kati budde buno ye father Charles Jude Juko ne mubuuzagana amawulire gali gatya matuufu basi matuufu
kati ye bwampa oluusi n'ekiwandiiko ekyo kyempa abaana bange abamawulire nti mugende mu maaso n'okukola ki annaffe mu ekeleziya 2019 kale mu kusinziira ku byafa by'ekeleziya nti wali gutuyita kayidinaali aweebwa ekitiibwa ekya Kamelengo Chamberlain Kamelengo kitiibwa ekyo kati ono aliko yalondebwa 2019 kayidinaali wa ggwanga lya Ireland Kevin Farrell kayidinaali ono papa nga mulamu era abadde abeera nnyo naye atambula naye alina byabuvunaanyizibwa bwakola naye papa singa aba amaze okufa kayidinaali ono yavunaanyizibwa okukakasa nti papa afudde bakakasa batya mu byafaayo ndoza wabisomyeko oba oliawo nabangi babisomyeko abatulaba mu byafaayo walupanga wakayondo kebakoona ku ntobano ku mutwe gwa papa mirundi emeka 3 bakakoonako n'atavaamu kigambo naki nga bakakasa nti papa akoze eki afudde ebyo kale bikolebwa abasawo babikola kati bino mulimu ebiri ceremonial kati kino nti omusawo nga amaze okutuukiriza obugwe ne kayidinaali ku lw'ekeleziya nti okukakasiza ddala nti ki tavudde mu kiga ya keleziya kubanga lujjukira ddi alina abasawo abakugu bangi bamubeerako ne kakati bo bajjaga nti bakoze lipooti akoze ekyakutuse kati Kamelengo najja kayondo mirundi emeka ate omuntu atalime kulowooza tenyundo zino ngeri zikoona emisumaali kulenza okufuna ekifaananyi naganda kati twagenda kumwasa mutwe ne mubamu ekintu kimutukola nga kabonero tugeze kakati ceremonial nti tavudde mu kigambo akoze eki afudde tukakasizza mukakasa papa alina ebintu ebimuweebwa ebiraga obuyinza bwe ndala ng'omukulembeze wa Vatican State ate n'omukulembeze w'ekeleziya emu ku byo empeta gyati gyayambala gyayambala mu ngalo nga papa emu ku byo bino birabuukirwa mangu kulaba nti bakuyita kukola ki kwonoonebwa bimugibwako because kati muna ensi gye tulimu ensi yayonooneka omuntu ayinza okufuna empeta ng'eyo owuwirako noza myaka giri ogyalinga 1300 twafunako ekizibu bonna dda mubyafa bya history tikeleziya ng'erina bapapa babiri bonna buli omu agamba nti ye papa omutuufu papa Urbano w'omukaaga noza yali wa lubereberye ojjukira nti ne batuuka papa kuba nti ekitebe kijjiddwa e Roma mu Vatican kitwalibwa mu Avignon mu Bufalansa ebizibu byalo mu myaka ya 1300 mutuukire butujjuko nako olwayo Katalina we Siena y'omu ku baayamba okulaba nti embere eggwawo naddala nga bayita mukulu mwalingamu abagezigezi gamba nga mulaba ensi bwefaana nti oli ayisobola okwefuula nti ye papa omutuufu naye nga si ye papa omutuufu talondebwanga babicupuli kakati wano keleziya alabuke nti kakati ebimu ku byo omuntu byayinza okulooza nti kati kabe biyambisa maybe n'okugamba nti kati nze kiki empeta eno papa emugibwako nga amaze okufa Kamelengo n'agikola ki ne bagibetenta neba nga ekoze ekyesaanyiziddwa kakati oluvannyuma nga amaze okukola ekyo n'agenda mu maaso n'okubika okukola okubika okutongole eri abakkiriza kakati mu kuluno mu kutubikira yali wali mu maka ga Casa Santa Marta gyeyabika naye kakati jjukira Vatican eyina nga bwenagambye nti eyina ensi namba eyina ekitongole kiramba ekyaki ky'ebyempuliziganya tulina Vatican Radio tulina TV n'emikutu emirala website byonna gyeri Vatican website gyeri so beyamba emikutu gino ndilanga bemba ekitongole ky'ebyempuliziganya Kamelengo n'abika mu butongole nti papa akoze kyafudde era ffenna okukakasa nti bituufu tugeze kati nange nalina okugenda ku Vatican site okulaba kiki ekiriyo Kamelengo kiki yagambye ebigambo byatugamba byali mu lulimi luyitale nga tutegeeza nti papa akoze eki papa afudde kati afuta kututegeeza ne batubuya nti bajja tutegeeza enteekateeka ezikola ki eziddako era bwe waayita ndooza essaawa nga ziizo ne batufulumiza enteekateeka nti papa tujja kumuzika olunaku lwakumeka lwa 6
kati ebyo kyali mu kiraamo yalama nti ngenda kumalewo ku nsenda ku mukaaga oba ekereziya yakola nteekateeka kakati tekiva mu kiraamo kati okusinziira ku nteekateeka ya kereziya nga bwazagenda akula papa era tebalaamu kale mubamu bebagira naga nti kino na kino tujja kukikoonako kakati kusinziira ku nteekateeka ya kereziya nti paapa mu kuziikibwa kwandibadde waakiri aziikibwa wakati w'ennaku 4 ku mukaaga 4 ku mukaaga nibadde akoze eki aziikiddwa kandi ndowooza bula paapa Francis yafa ku Mande twamuziika ku lwakumeka lwa mukaaga andibadde aziikibwa wakati w'ennaku 4 ku mumeka ku mukaaga tuyita reigning pope wakati osobola okumbuuza nti ate paapa Benedicto y'okumukaaga nga waayita ennaku 2 ntumuziikirawo because Benedicto yafa mu 2023 mu January nejjukira nti si yali papa akulembera kereziya mu buki mu budde obwo kubanga yali ya designinga 2013 kitawo nejja emikolo gye gyakola kigera mubaamu ebintu ebigobererwa ddala singa embeera ezimu ziba zibaddewo so kino kibeera ku papa aliko akulembera ekereziya wakati w'ennaku 4 ku mukaaga wandibadde tuteekateeka okuziika kwe awo nno ekyo father ekereziya yakiteekawo yes kalombolombo k'ekereziya enteekateeka y'ekereziya kakati era kino byagobereddwa Kamerengo byonna byonna yabadde akola ki era kira kiyinza okumbuuza nti kati paapa amaze okufa ani atuyungayunga ffenna mu budde obwo tetugenda kubeera nga ndiga zitaliiko musumba kati kayidinalo gutuyita Kamerengo kati mu budde buno aliko Kevin Farrell akuma ekereziya mu budde buno interim obw'ekiseera ku bintu ebyetaagako decisions ez'amaanyi enkulu ennyo ebyo tabiyingiramu akola ku bye ebikola ki ebisoboka ebimu ku bikwatagana by'okukkiriza ebikwatagana biki ebimu nga byetaaga decisions z'amaanyi ezo tabiyingiramu ebyo tulinda paapa anaddako yakola ki yatandika n'emirimu ng'egyo kati mu budde buno Farrell afuba okulaba nti atutabaganya atulungamya ddala paka tunaafuna paapa omuki paapa omujja era yatubiikira batutegeeza tunamuziika ddi ne bagenda mu maaso n'okulaba nti bateekateeka omubiri gwe ne baguteeka mu ssanduuke ne basooka ne bamuteekako wali kunoza ku Mande kawungeezi ne gusulawo paka ku lwakubiri eri gyabadde abeera mu chapel ne baguteekako mu chapel ne baguviewingako then ku Tuesday ne gugibwayo ne guleetebwa mu Basilica ya St Peters because bona singa obadde omanyiyo mu Vatican kati okenze nimanyiyo kati ndaba gyabadde abeera eno wali Basilica kati gugibwa eno ne guleetebwa mu Basilica munda ya St Peters ne batandika okukola kintu tandika okumusabira ebitambiro bya misa naki ate n'abantu bagenda maaso n'okukola kino okukola public viewing okuva ku lwokubiri paka lwakumeka paka lwakutaano then ndoza walabye ebyawe byaddako era newalabye byonna ebyazzeeko nti Kamerengo n'akomawo ate kakati budde bwa kusiilinga sanduuke naye mu byafaayo mubaddemu nti bapaapa nga mu nteekateeka ya kereziya baziikibwa mu sanduuke za gundi 3 ti sanduuke 3 esooka eyokubiri eyokusatu esooka ya wood eyokubiri lead eyokusatu ya wood nayo nga byonna birina kibitegeeza naye Papa Francis being kimu muntu alina okuddayo n'omanya Papa Francis yaani nakiki ani gwe linnya kiri yalonda afube okulaba nti ajjayo ekifaananyi kyani ky'omutuukirivu ogwo yalonda erinnya lya Francis of Assisi. Francis of Assisi yali munnaddiini ne Papa naye abadde munnaddiini ku kibiina eky'abayeezu. Obulamu bwa Francis of Assisi ya living obulamu buli simple simplicity. So kati ne Papa Francis abadde afuuka nti ajjayo obulamu buli simple ensonga lwaki nagambye mu balaama muyimu ebisoboka yalaama nti bamuziikanga mu sanduuke leeya ki emu era ekyo baakigoberedde mu bulamu bwe ng'ali ku nsi bapapa balina ebyambalo byambala kasuka enjeru ekyambalo ekyeru kyabeeramu kibadde kiina gundi material gye badde bakikolamu naye kasuku ya Papa Francis ebadde just simple light gamba ebintu ebisinga bapapa badde balina engatto ze bambala bw'onaatunula ku Benedicto XVII ne bapapa bemabega azaabanga myufu naki naye bw'onaatunula ku ze baaziisemu Papa Francis zobadde zino ezaffe eza bulijjo ziri black kati olina kumanya jasi
his lifestyle yasaba bya papa byo bibadde simple nnyo just tulina kutegeera nti reflectingidwa ne mukuziika wakati abo omuntu ajja kubuuza nti olowooza sanduuka eyo eyinza kuba nga yabadde mu ssente mmeka byonna kati kozi olwayinza okusinga nga yadde euro oba nga 1,500 sanduuka eyo gamba byonna ng'agezaho okola nti ajjayo oba oliawo kiri kiyalonda nga atandika obuweereza nga paapa awo nno wabirabye nti Friday basiringa kisanduuke ye ate netulindira ku Lwomukaaga ku ssaawa 4 okulaba nti ekitambo ky'emmisa kitandika ekyokukola ekyokuwerekera paapa ekyakulemberwa akulira bakardinali gwe Dean of the College of Cardinals kati mu budde buno aliko yakulembera ekitambo kya mmisa ekyo yali Cardinal Giovanni Battista Re yakulembera ekitambo kya mmisa ekyo n'enjigiriza ennungi yakola gyatuwa nga nnyonnyola ku bulamu bwa paapa era tusaba nti akala okutinza okuwa Papa Francis kati mbude ono kusooka kumusabira alina okulaba nti tuteeka mu nkola byonna byakoze eki byadde atuyigiriza ndala ebidda ku bulamu bwaffe ng'Abakristo ng'abaana ba Katonda era ng'abakkiriza ddala obulamu obwo omuli okwagala abantu bannaffe omuli obwetowazi n'ebirala bingi byakoze eki ebyakoneddwako